Abalabi baffe aba PBS Tv nga bwe mbagambye nti wano tuli mu kiggwa eky'omukulu John Speak mwe yabeeranga mu biseera ebyo we yali nga abeera mu bizinga bya Ssaabasajja eby'Essese oba e Kalangala. Nti waneno we tuli musobola okulaba nti zino ze zimu ku nnyumba ezaaliwo ebiseera ebyo ezaali zaazimbisibwa nga zaali zaazimbisibwa mayinja. Naye ng'essaawa eno we twogerera nti bigenze ebizimbe birabika nga biva mu mbeera entuufu mu byali birina okulabika nga birabikibwa. Era nga we twogerera essaawa eno buli muntu ajja eno wanabaako ne wateeka ekizukizo. Zakuba sinateekawo kyange naye nga nange ekyange ngenda kuba nga nkiteekawo. I want to show you that whoever come here have to put something that can make them to remember that they have ever paid a visit to the place. I think wosobola okutunula wali eri, if you see there, people have things that make them to be remembered or to remember that they have ever paid a visit to the place. Or singa our person in the camera so okola zoom asobola okutuzoomingira kone tulabika nga tusobola okulaba ekintu ekiri awo ne so okulaba nti abantu basobodde okubanga bateekako amannya gaabwe, buli omu atuukawo ateekawo erinnya lyokulabika nga bamujjukira. So osobola okuzza kamera ne tulabika okuba nga ate mbanyonyola nti waneeno ebiseera ebyo ennyumba zaali zaazimbisibwa amayinja nga bwe mbagambye. Naye kati ndowooza olw'okuba nti gavumenti eno terina nnyo kyetaddeyo nnyo okulabika ng'eteeka kusira ku bifo nga bino eby'ebijjukizo, ebifo eby'obulambuzi okulabika nga babiteekamu ensimbi okulabika nga tebisigala nga biri ku mutindo. Tovaako gisigaleko ng'ogyekuumiddeko nateera twagala tulambule okulabika nga tulambula ebizinga bya Ssaabasajja eby'Essese eno gye tuli. PBS TV, straight to the world.